era ku mawulire gatongera okubanga mukwano gwange tufuna gategeeza nti amawanga gatandise okujjayo abantu baago munda mu ggwanga lino erya Nigeria bukyanga amagye gawamba eggwanga erya Bufaransa liryasoose okulabika nga litiika abantu baalyo era ennyonyi yatuuse mu kibuga Paris kibuga kikulu kya ggwanga lya Bufaransa okusobola okulabika nti munnange abantu batuuka ewaka munnange tomanya ebiyinza okulabika nga biddako biyinza obutabeera birungi ne batikka abantu baabwe era n'abamu ku bannansi b'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya balabiddwako okutandika okulabika nga nabo batandika okulabika nti banoonya kyonna ekisoboka okudda ewaabwe mu mawanga gaabwe. Amerika yabadde esongedde okulabika nga yeesigaliza ng'egaanye okulabika nti mukwano gwange ekkiriza olunaku luno olwaleero amawulire gafulumi nga Amerika lirimu ku mawanga agatandise okujja bannansi baago munda mu ggwanga erya Nigeria. Okusinziira ku byongedde okulabika nti bize bannansi b'eggwanga lya Amerika babagambye mugende mukuŋŋaanire ku embassy ku kitebe kya Amerika munda mu ggwanga erya Nigeria. Era Amerika ku mawulire ge tufuna etandise okulabika nti ebatika abange tuddeeka erabika ebintu si birungi era nabwe kityo getongera okubanga tufuna n'abamu ku bannansi b'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya nabo bamu ku abo abalinnye ku nnyonyi Amerika weenonedde abantu baayo. Nkugambe nti Bufaransa yasoose okujjayo abantu baayo nega nti owange abamu ku abo abatonotono abawera ddala 242 batikiddwa bo ne batuuka munda mu ggwanga lya Bufaransa. Kati Amerika naye etandise okukola enteekateeka okujjayo abantu baalyo. Kano eyakulemberamu okuwamba gavumenti y'eggwanga erya Nigeria John Abdulrahman Shiyani Omar avuddeyo nayongera okulabika nga naye alabula naga nti eggwanga lyonna erinaavayo okwagala okweyingiza mu nsonga z'eggwanga erya Nigeria lwe bajja okutegera nti okufumba sikuuta kubanga waliwo ebyongera okulabika nti mukwano gwange bijja mu ggwanga lino erya Nigeria obunkenke bw'amaanyi naddala ku boda ezaawula boda eyawula eggwanga lino erya Nigeria. Amawanga agaliraanye Nigeria amawanga ga ECOWAS gabadde gabaga nti abange muggulewo boda zammwe okusobola okulabika nti babaako engeri gye basobola okulabika nti bayingira. Amawanga agamu gagambye nti nedda baaba tetugulawo boda zaffe mwe mwagala mukozese route mugende muyingira mukose eggwanga erya Nigeria bannansi b'eggwanga erya Nigeria bwe bagenda okufa. Amawanga agamu gagambye tetugulawo boda bassebo ne bannyabo. Ekiro ekikeseza olunaku luno olwaleero bapiganaje b'amawanga gana agakola omukago ogwa ECOWAS basisinkanye munda mu ggwanga erya Nigeria. Ekiro ekikeseza leero bakomanda mu magye g'amawanga ga ECOWAS omukago ng'ogwabe guli kati bajjeno okuva mu mawanga aga Western countries oba Western Africa basobodde okulabika nti basinkanye munda mu ggwanga erya Nigeria okwongera okulabika nti batema empenda. Kiyinza kulabika nga kikolebwa kitya repercussions eziyinza okuvaamu singa tuba tulumbye eggwanga lino erya Nigeria. Jjukira nti omukago gwa ECOWAS gwabwe ennaku 7. John Abdulrahman Omar ne banne badde mu barracks bate president eyalondebwa ssemateeka nga bw'alagira ow'eggwanga erya Nigeria. Kati ku nnaku ezo 7 kwakatambulako ennaku 4 ku byongera okulabika nti bijja amawanga ku nnaku ezo 4 amawanga gatandise okujjayo abantu baago. Germany naye egambye nti abange naffe tulinayo abaffe mutuyambeko mu abafunye olukusa okufuna ennyonyi abantu basobole okulabika nti bafuluma. Gavumenti y'eggwanga erya Italy naye egambye nti abange nammwe mufune ennyonyi tubatikke. Secretary of State wa ggwanga erya America Anthony Blinken agambye nti nsobodde okwogerezeganyako ne eyali president ow'eggwanga erya Niger oba giyite Niger Mohamed Bozam Omumerika agamba amusuubiza namugamba nti essaawa yonna ogenda kudda mu bukulembeze. Wulira Secretary of State wa ggwanga erya America Anthony Blinken ayogedde ne president nga ssemateeka w'eggwanga erya Niger bwe yamuteeka mu buyinza n'amugamba nti America egenda kukola kyonna ekisoboka okulabika nti okoma mu buyinza. Just gumeekiriza tusooke tujjeyo abantu baffe bano.
America egumya omukulembeze w'eggwanga erya Nigeria emugamba nti weetuli nnyonnyere ddala tugenda kuyambako mu ngeri zonna kyokka ateetika bannansi b'eggwanga lya America bwe wandibadde ogamba nti n'Abamerika weebali awo tetusobodde kulabika nga tubajjawo America esoose kujjawo bantu baayo oluvannyuma esobole okulabika nti ekoma mu nkoma w'ennene n'alumanya ne saalumanya onampulirira era ku mawulire getongera okubanga tofuna erigwe mulungi atuliza ku Pearl of Africa Radio America egambye naddala omwogezi amanyiddwa nga Matthew Miller agambye nti embassy ekitebe kya America munda mu ggwanga erya Nigeria kisigadde nga kiggule eri omuntu yenna ayagala okulabika nti ajja okikozesa wabula tugezaako okulabika nga tukonekitinga tulabe nga embeera munda mu ggwanga erya Nigeria esigala nga ekyali nnomo agamba nti America ne bannansi b'eggwanga erya Nigeria tulina enkwatagana ey'omunda era tuteekeddwa okuba nga tusigala nga tukikola nga bwe tubadde tukikola ebbanga lyonna America egamba lyerimu ku mawanga agasinza okusapootinga oba okuwa obuyambi eggwanga erya Nigeria naddala okulaba obulamu bw'abantu nga bukyuka kwoteeka n'ebyokwerinda America yali erina beesi munda mu ggwanga erya Nigeria wakati mu kwongera okulabika nti balwanyisa obulumbaganyi oba buyita obutujjo obuli mu ggwanga lino gamba ng'abayeekera kati America n'eggwanga erya Bufalansa balina military base munda mu ggwanga lino erya Nigeria kati America egamba nti ffe tumadde tumaze ebbanga ddene nga tukwatagana nammwe tetusobola kubavaamu mu kaseera kano naye nkugamba mu kaseera kano America nga bweri mu kutikka abantu baayo Bufalansa lyaliko amafuzi g'abamatwala eggwanga lino erya Nigeria kakati abamu ku bantu batandise okuba nga bafuluma wabula mu kufuluma kuno ku kusinziira ku mukago gwa ECOWAS amawanga 15 gagamba gatandise okulabika nti gateeka envumbo ku ggwanga lino erya Nigeria era natti zatandise okulabika nti mukwano gwange ziruma omuli n'okusalako amasannyalaze ebitundu ebimu munda mu ggwanga erya Nigeria tebasuze na masannyalaze kawala kankagayita masannyalaze dadi masannyalaze genze kakati amasannyalaze gagenze mu bitundu ebimu naddala mu mambuka g'eggwanga erya Nigeria amasannyalaze tekuli ekimu ku kiraga nti batandise natti okuziteeka mu nkola paka nga bapiganaaje abawamba gavumenti y'eggwanga erya Nigeria basobodde okulabika nti mukwano gwange bazzaayo obuyinza ezimu ku assets ebyobugagga eby'eggwanga erya Nigeria ebiri mu mawanga gano aga ECOWAS nabyo biteereddwako envumbo nkugambye nti amasannyalaze kampuni evunanyibwa ku masannyalaze batutegeeza nti neighbor waffe eggwanga erya Nigeria eribadde lituwa ku masannyalaze bagasazeeko amasannyalaze tekuli mu bitundu ebimu eby'eggwanga erya Nigeria oda kiragiro kyavudde mu ggwanga lya Nigeria General Tishiyani Abdurrahmane Umaro agambye nti regimu eno eri mu buyinza kati mu ggwanga erya Nigeria tetutya biduduma tetutya ddenja olwo omukwano gwange agendanga nti sonko nze sitya ddenja je nagambye sitya ddenja era ezo envumbo ze batutaddeko tezigenda kutuyugula ttama weetuli era sanctions ezo bamala bya mbulago tulina ensonga ezesimba zetwongera okulabika nga tutunuulidde abaagala okulabika nti batutiisatiisa mawanga ga ECOWAS lwaki ayogera ebyo jjukira nti waliwo amawanga omuli eggwanga erya Mali Burkina Faso Guinea baagamba kasita emukago gwa ECOWAS gujja okwagala okulabika nti balumba eggwanga erya Nigeria weebali okwongera okulabika nti mukwano gwange bamuyambako embeera bwetu beri munda mu ggwanga lino erya Nigeria bannansi b'eggwanga erya Nigeria bagamba nti Bufalansa emaze ebbanga ddene wano okuva mu mwaka gwa 1960 nga batuwadde obwetwaze balinga abataatuwa bwetwaze eggwanga lyaffe baliyonse kakati nno munnange embassies ebitebe by'amawanga ag'enjawulo mu ggwanga lino bitandise okwongera okulabika nti mukwano gwange biggalwa ku kusinziira n'ennaku nga bwe zongera okulabika nga ziggwayo gavumenti y'eggwanga erya Italy egambye bannansi b'eggwanga erya Italy era bamaze okuorganizinga ennyonyi egenda okuteeka bannansi b'eggwanga erya Italy okusobola okulabika nti bavaayo waliwo abamu 87 bano batikiddwa ku nnyonyi eya Bufalansa eyadde baddeko abantu 262 kwe kuli bannansi b'eggwanga erya Italy
87 bamaze okutuuka mu Rome, Italy. Wonna woliwo sinzira okulabika nti mukwano gwange otuwuliriza embeera bwe tubeekedde mu ggwanga lino erya Niger. Mu ggwanga erya Niger embeera bwe tubeekedde mukwano gwange erigwa mulungi atuliza ku Power of Africa Radio. Bunkenke bw'amaanyi America yo etandise okulabika nti ejjayo abamu ku bannansi baayo abali mu ggwanga lino erya Niger. Baga nti owange katusooka okulabika nti mukwano gwange tuddako keeka nti ekiki nti katuddeko keeka. Kati tulindira bulindize mukwano gwange erigwa mulungi atuliza ku Power of Africa Radio. Kiki ekiyinza okulabika nti mukwano gwange ekisoboka abaffe amawanga gano aga ECOWAS ganakikola nga bwe gali gagenda okikola munda mu ggwanga erya Gambia mu biseera bya Yahya Jammeh bwe yali ayegedde okwagala okulabika nti yeremeza mu buyinza. Kino kisoboka bwe kibanga kisoboka amagye gano gagenda kikola gatya kubanga kakati mu nteekateeka zonna ezigenda mu maaso gano amawanga okuli Guinea Bissau, Burkina Faso ne Mali nabo okugamba nti bajja kweyingiza mu nsonga z'eggwanga erya Niger basobole okuyambako General Omar. Kiba kitegeeza nti kakati abatudde munda mu ggwanga erya Nigeria bapiganaaje ab'amawanga agagate mu mukago gwa ECOWAS bateekeddwa okulowooza ennyo abaffe empologoma ebbiri nga enjovu ebbiri nga zirwana obusubi buno obulugenderamu nteekateeka eyinza kulabika nti efaanagana etya. Olwedde Bufalansa ekyalina amagye agwera eddala 1000 lulamba munda mu ggwanga erya Niger. Teweerabira nti eggwanga erya Niger eriyo akabinja ka Wagner Group. It's a private military company. Emirimu gyabwe nabo kakati batandise ogikwaza mu ggwanga lino erya Niger. Bannansi b'eggwanga erya Niger bali mu kuyozayoza Putin. Bagamba Putin wangaala. Long live Putin. Long live Russia. N'abamu ku bannansi b'eggwanga erya Niger batandise obutambala masati gaabwe. Bambala bendera ya ggwanga erya Russia. Agenda w'omutunzi n'amugamba nti ntungiramu ekitenje nnyabula ennyanya nga kiriko bendera z'eggwanga erya Russia. Kala ya white, kala ya blue, kala ya red. Abantu bagamba nti tukooyo mu Faransa wano n'omu America ffe twagala mu Russia. Funa akabonde super okuva mu MTN katikati ku miwendo egikendeezeddwa ng'osooka kusasulako $49 zokka. Olwo balansi omusasula empola mpola nga buli lunaku osasula siringi 833 zokka. Weefunire kabonde super ofune GB 2 eza data wa MTN ogw'obwereere ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 8. Funa kabonde super katikati okuva ku dduuka lya MTN lyonna okwetooloola eggwanga lyonna. Everywhere you go MTN. Omuwanguzi w'amaka kyasinze okubaaga omulembe ku kyalo Justin, twandyagadde okumanya kiki wakola osanga naffe tukigezaako. Nafuna loan okuva mu Finance Trust Bank era kyansobozesa okusembeza amazzi mu maka gange okuva mu kitongole kya National Water. Eyo y'engeri gye nasobola okutunda amazzi eri mmwe na buli muntu w'omu kitundu kino ne ssente ze nafissaawo n'engula tank nsobole okulembeka amazzi g'enkuba gano ge nkozesa okufukirira ebimera byange mu budde bw'ekyeya. Kati nsobolera ddala okuliisa ab'omu nju yange n'ensasula ebisale by'abaana bange eby'essomero mu budde n'okusasula looni ya bank mu bitundutundu ebitonotono kyangu bwe kityo. Weefunye Trust Water and Sanitation Loan okuva mu Finance Trust Bank olwaleero okyuse obulamu bwo. Finance Trust Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Bannange, eno essimu egenda kunzita. Essimu egwako mangu omuliro. Wawulidde ku Infinix Hot 30? Infinix Hot 30 ejjirako eryana ericharginga amangu ennyo ga mu ddakiika 2 libeera lijjudde era nga lino likutwala olunaku lwonna. Kw'ogatta kamera ya 50 megapixels, RAM ya GB 16 ne storage ya GB 256. Osobola okussaako firimu ezisukka mu 100 n'ebifaananyi okutuuka ku 2.2. Leka naawe. Lengera, gula Infinix Hot 30, weefunire GB 3 eza data wa MTN okumala emyezi 3. Genda ku dduuka lya Infinix oba MTN ofune Infinix Hot 30 nga stock ekyaliwo. Everywhere you go, MTN.
kino bonna abaagala ebirungo ebibayambako okukola ng'eddagala bakikakasa nti Bariki Spices fe abali ku ntiko mu kutabula ebirungo ebiwoomesa enva emigaati kaawa w'okucaayi ate nga ddagala lyennyini erigoba endwadde mu mubiri omuli piraawo masala tea masala jinga mixed spices muchus mix n'ebirala bingi kati gwe atannabikozesaako osubwa era okyatawanyizibwa n'ebizibu ng'okulya ebitawooma endwadde z'amannyo kw'ossa n'okulemesa omubiri okufuna ekiriisa ekimala Bariki Spices tusuubuza awamu n'okutunda akamu akamu aba hotel mbazigiridde bwe muba nga mwagala okukuuma bakasitoma bammwe ate nammwe abali ewaka keekano akanzaali akagenda obbakumira amaka nga muli talatibu saana Bariki Spices basange ku offices zaabwe enkulu ebweyogerera ekirinnya okumpi n'omulongooti oba mu Kasubi ne mu supermarket zonna mu ggwanga okumanya ebisingawo bakubire ku 0756 803 39 ne ku 0786 227 214 Bariki Spices akawoowo. Oteekateeka okugula TV empya gezaako Global Star Times Inside TV. Global Star erimu dikoda ya Star Times ng'ezimbiddwa munda ng'eyungiddwa butereevu ku antena kw'ossa ne ku satellite signals awatali dikoda erabibwako. Kati gyefunire ku $36,015 zokka mu matabi n'amatundiro ga Star Times okwetooloola eggwanga lyonna. Star Times Inside Entertainment Inbuilt. Bannange eno essimu egenda kunzita essimu egwako mangu omuliro. Wawulidde ku Infinix Hot 30? Infinix Hot 30 ejjirako eryana ericharginga amangu ennyo ga mu ddakiika 2 libeera lijjudde era nga lino likutwala olunaku lwonna. Kw'ogatta kamera ya 50 megapixels, RAM ya GB 16 ne storage ya GB 256. Osobola okussaako firimu ezisukka mu 100 n'ebifaananyi okutuuka ku 2.2. Leka naawe. Lengera gula Infinix Hot 30 weefunire GB 3 eza data wa MTN okumala emyezi 3. Genda ku dduuka lya Infinix oba MTN ofune Infinix Hot 30 nga stock ekyaliwo. Everywhere you go, MTN. Bulijjo omusingi gw'ekirooto kyo mu kufuna ettaka okulikuuma wamu n'okulikulaakulanya gutandikira mu kukolagana n'abantu batuufu. 3 Ways Property Consultants Limited be bazze okukunaazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku muzuuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku $6,000,000 zokka. Kati funa ettaka eryesigika okuva mu estates zaffe eziteekeddwateekeddwa obulungi nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola ku 3 Ways ekitwawula ku balala. Ettaka tulina lya byapa byokka era nga tukuyambako okukola ku nsonga endala ezekuusa ku ttaka omuli land surveying and documentation, land settlement, farm management n'ebirala bingi. Tukyalireko kati mu maka gaffe agasangibwa ebulaba ku Mitiana Road ku kizimbe kya HB Complex oba okutukubirako ku noti 752 721 763 oba ku noti 393 193 2 noti emu. Kati gwe mufuna mpola okyasobolera ddala okufuuka landlord. Poloti zaffe zisaliddwako ebitundu 2 ku buli 100. Owayegwe esimu yange ojje kuyaki ku charge? Battery badde jjudde naawe eri ku 100%. Girekeeko njagala ku 200%. Eno offer ya Manda Mobile empya nkambwe boy. Leero internet yonna ngenda kuginyumirwa sivaako. Koleza gula sim card ya Manda Mobile ku 2,000 zokka. Ejjirako MBs ez'obwerere, eddakiika ez'obwerere, SMS ez'obwerere ne momo w'obwerere. Osobola n'okufuna bando ya GB 2 okumala wiiki ku 15,000 zokka. Okukozesa line ye ya Manda Mobile nyiga *149# oba genda ku Manda app. Manda Mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. The inside story. Inside story. Ensonga y'omunda tukutambuza yonna mu bbanga ttono nnyo. Amawulire n'okwekenneenya ensonga semasonga mu program The Inside Story. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo yonna mukwano gwange gy'oli gyosinzira okulabika nti otumbudde the Power of Africa Radio. Kyokola kye kisinga okubanga kitufa akadde konna okubeera nti mukwano gwange okkiriza tube nga tutambula ffenna. Bali bannaffe aba Hijabi Diaries omukolo kuula amalungi oguzze omwaka guno 2023 ekitongole ekya Hijab Diaries bakusabukulidde enteekateeka etuumiddwa The Umma Link. The Umma Link omukolo guno guteekeddwateekeddwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda 2023 ku Hotel Africana
mu nsisinkana eri halali abasiraamu ku madaala ag'enjawulo bwakukuŋŋaana okukubaganya ebirowoozo n'enkolagana wakati waabwe okulaga obusobozi bwabwe mu bintu ebyenjawulo. Era mukwano gwange bongera okutegeeza nti jangu ku mitendera gyonna guno mukisa gwongedde okulabika nti guguddwawo tube nga tusobola okuinteractinga n'abantu abalala betulaba abanene mu umma. Ogenda kufuna omukisa okwetaba mu kukubaganya ebirowoozo ate nga tekijja kuleka kyekimu omwoleso emisono egy'enjawulo ku red carpet, olugendo lw'ebyafaayo olujjudde okuyiga n'okwewuunya mu bifo ebitukuvu emakka n'emadiina, okwolesa ebiyiiye ng'omuli okugamba ojja kubeera n'okwewangulira ebirabo ebyenjawulo. Tusuba omukisa okubeera ekitundu ku nsisinkano eno. Situkiramu olunaku olwaliro okube ku namba esimu eno wammanga ofune tiketi yo ku mitwalo 10 gyokka egya Uganda. 076 wandiika 79 zaaka 26 simbi 31 075 79 26 tiketi ogifune ate era mu ngeri y'emu emmeeza ejja kubeerako abantu 8 akakadde kamu. Sente zino ezinaava mu nteekateeka eno zigenda kuyambako oba zigenda kuweebwayo eri bamaama abalina abaana abanafu mu nkula y'obutafaali bw'emibiri gyabwe okusobola okubayambako mu ndwadde eyo. Kati okumanya ebisingo 075 79 26 biwagiddwa Pale FM. Ekintu kino mukwano gwange mwekiri nnyo nnyini ddala. Njagala kwongera kulabika nti nkujjukiza banafu aba Moods Management Services Limited basangibwa Bukoto Cameo Building opposite Bukoto Height Flats. Beboka bazokujja ku stress z'abapangisa okweyo kwegobagoba n'abapangisa olina kizimbe olina apartment ennyumba zo zibakwase bakubangize akasente ko bajja kakuwa wamu ate nga bakakuwa mu budde. Bali ku 073 wandiika 68 zaaka 55 simbi yayo 29 078 68 zaako 55 simbi yayo 29 oba ku 0703 wandiika 55 zaako 07 simbi yayo 79 osobola okulabika nti mukwano gwange okwategana nabo bulungi. Nkujjukiza banafu abakigeya Africana basangibwa ku Arua Paka ku nyumba kubwa ekizimbe ekiriko nyumba kubwa banafu abakigeya Africana mukwano gwange basangibwa erigwa wena mukwano gwange ekizimbe kino kipya kinene bw'oba oyitidde ku side ya King Fahad jangu eno ng'agenda ku Arua Paka ekizimbe ekyo ojja kukyali kiri opposite ne Translink kinene wabula genda oyingirire emmotoka we ziyingirira nga zambuka mu parking. Dokita akutegeeza owakigeya Africana gwe wenna ayinamu obulwadde bwa alusa. Ekituufu nga alusa akutawaanya alusa zikutawaanya stomach alusa peptic alusa weetaaga Astonia bonai oba liyita entanda alusa obenga omufumye nga olina gaasi mu olubuto lwepikapika weetaaga okufuna eddagala dokita alirina. Gwe nga mukwano gwange bw'ogenda emanju tofuluma bulungi otawaanyizibwamu okufuluma genda akuwe gasinia bochanani eddagala weeriri. Ojja kusanga omuntu nga alina gonorrhea alina sifirizi weetaaga alebizia dokita genda eddagala alikuwe. Osanga omwami nga prostate gland yagaziwa n'abeeraawo nga wa ne bwonywa eddagala nga lyenkana kye nga wa oyawula bwawuzi genda kuwa eddagala eriyitibwa Pronus Africana. Obanga bakebedde ngo ina prostate cancer genda ofune Pronus Africana ogenda kutereera. Osanga omwami nga tasobola kunyamu nga hajja tasobola muteekerateekera kyankya oluusi ova ewaka nga wandyagadde olyeko ku meno gy'amatooke nga hajja tanoonya mu ngeri gy'ayinza okufumbiramu nga tategeera anti tosobola oli gasindika njake weetaaga ofuna eddagala eriyitibwa ngogolye. Ngogolye eryo eddagala mukwano gwange omwami terikulabako bw'olinywa bwoti bodda hajja ti akakasabwanaga nti bannange enkya nteekeddwa okuwa ekyenkya bannange togenda nga tonywedde ku mata ng'omanya nti waliwo akatuyo mukwano gwange. Kakati nno osanga omuntu ng'olina kabootongo ovaamu akaso akabi mu bigere osiiba mu bifo ebyekyama weetaaga Acacia Sabrina alina sabbuuni akuyambako olususu okulabika nga lutereera. Olina ebiyobyo olina olukuku olina ebiguuna olusu omwana terutegeera olina fang infections ezo dokita eddagala lirina.
nkugambye yasangibwa ku nnyumba kubwa emmotoka we ziyingirira. Ekizimbe ekyo kinene naye noonya emmotoka we ziyingirira woba oyingirira bwoti. Kati eryandibadde ng'ekkoona emmotoka zigende mu paakingi, edduuka liri FN 1010. Edduuka liri FN 1010 ali ku 0702 wandiika 4 88 19 0702 wandiika 4 88 19 oba ku 0782 wandiika 4 88 19 ngambye 0782 wandiika 4 88 19 bamwita Kigeya Africana nyombo kubwa. Tuli mu nsonga y'omunda mukwano gwange, njagala kudda mu nsonga y'omunda. Tugenda munda mu ggwanga lya Rwanda. Paul Kagame muwala we ali mu bintu myaka 29 seba ali mu bintu kati. Ensonga ey'omunda kati katugigwennyalwe tugitegeere tugiyingire munda tugisensule. Ensonga ey'omunda wano mu The Inside Story. Kati weesibe enkuba onywere. Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pal FM. Webali nnyo, webalire ddala mukwano gwange okukkiriza okubanga tuli ffenna oli mu program The Inside Story. Ensonga y'omunda nkututte munda mu ggwanga lya Rwanda ewa Paul Kagame. Yamuwadde ekifo nga presidential advisor. Paul Kagame president wa ggwanga erya Rwanda, muwala we Enjo Kagame oba Angi Kagame yamuwadde ekifo asobole okulabika nti abaako byawabula omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda mu office presidential advisor munda mu office yamugambye nti mwana wange beeraawo. Kino nno kiddiridde olutuulo olwatudde ku lunaku lwabadde lwakubiri munda mu ggwanga erya Rwanda. Ne wabawo appointments ez'enjawulo eziweebwa abantu ab'enjawulo munda mu ggwanga erya Rwanda. Ku kusinziira ku mawulire agongera okulabika nti gajja, omuwala wa Kagame ssebo yasoma, Ang Kagame oba Enjo Kagame yasomera nno ddala. Aina master's degree mu international affairs. Azitegeera ddala bulungi. Era zino nga yasomera munda mu ggwanga lya Columbia University. International affairs azimanyi. Aina mu master's degree. Era ono agenda kubanga advisinga awabula taata we ku nsonga ezikwatagana ku economic policies ne strategies ez'enjawulo okutunuulira ebyenfuna eby'eggwanga erya Rwanda, policies eziteekeddwawo, enkola abaffe president alina waalaze, ayina byagambye nti kino kigenda kuteekebwa mu nkola. Kati omuwala ono okutandika okutunuulira taata byagambye biteekeddwa mu nkola. Kubanga bw'omanyi omukulembeze aba akwasiganyiza bingi, asuubiza bingi ng'ali mu bitundu ebyenjawulo. Kati ono ateekeddwa okulabika nga atunatamuga nti taata wasuubiza kino kiteeke mu nkola. Taata kino tekiteekebwanga mu nkola. Taata ebyenfuna biyimiridde bwe biti, ebyamawanga ag'ebweru biyimiridde bwe biti taata. Era omuwala ono oba muwala wa Kagame abadde mwali mu office, abadde amuadvisinga, abadde analyst mu nsonga ez'enjawulo mu office y'obwa president ey'eggwanga erya Rwanda. Omuwala ono muwala wa Paul Kagame gye buvuddeko yeyongera okulabika nti mukwano gwange muwala nalina emyaka 29. Myaka 29 ali mu kintu yasoma. Ayongedde okulabika nti Kagame kati asembeza famire ye mu kintu kino mu bukulembeze bw'eggwanga erya Rwanda. Paul Kagame ayongedde okulabika nti asembeza mu January era omwaka guno. Mutabani we amanyiddwa nga Ian Kagame. Mutabani wa Kagame yamufuula presidential guard y'omu ku abo abakuuma presidenti. Mutabani wa Kagame Ian Kagame
Royal Military Academy ya graduatingibwa naye ebyamajja bimanyi omwana wa president. Kakati omuwala naye ayongedde okulabika nti ekintu kati mwali. Ku nsonga ezongera okulabika nti zijja, Kagame alina byayongera okulabika nga atunuulira ebintu nga bwe bitambula. Mu myaka 2 emabega, Ivan Kagame, omu ku baana ba Paul Kagame omukulu, yasobola okulabika nga naye amuleeta mu kintu n'amuga nti ajoyininga Rwanda Development Board. Rwanda Development Board, omutabani omukulu mwali, kati mulimu abaana be 3 balamba bali mu kintu. Kati abantu batandise okunoga nti Paul Kagame ani menta we. Jukira nti yaliwo ne Kampala Uganda. Paul Kagame obyerabidde menta we ayina kubeera President Kaguna Museveni. Jukira nti President Kaguna Museveni omutabani ye presidential advisor. Jeno Muhoozi Kainerugaba yabadde naye munda mu ggwanga erya Russia ne munda mu ggwanga erya Serbia. Omuzadde yenna obeera n'omwana n'oga nti wayi kantandika omwana okumulaga ensi. Oluusi bw'oba toliiwo osobola bagamba nti bannange nti ono ye mwana wange. Kati muwala wa Kagame bw'atyo bwe yagudde mu bintu, dadi yali mu kintu myaka 29. Kati n'oba okyawulira ebyo, amawulire ne gongera okulabika nti gajja. Waliwo abaana ba student abasoma obusawo babadde babusomera munda mu ggwanga lya Sudan. Ebintu byakawa mu Sudan nga bw'ogimanyi okuva mu mwezi ogw'okulanga ennaku z'omwezi 15 mu Ramadan paka kati mukwano gwange eggwanga erya Sudan teritereranga. Kati abamu ku baana ababadde babakana n'emisomo gyabwe naddala okukuguka okubeera abasawo bannansi b'eggwanga erya Sudan, munnange kakati enteekateeka zikoleddwa bagenda basomere bamalirize emisomo gyabwe munda mu ggwanga erya Rwanda. Abaana bano abasawo bannansi b'eggwanga erya Sudan, oli yangamba bagiyita Sudan, bamuyita Sofia Tapua. Group ey'abaana abasawo bannansi b'eggwanga erya Sudan, enteekateeka zikoleddwa bagende bongera okulabika nti babakana n'emisomo gyabwe munda mu ggwanga erya Rwanda. Era ku kusinziira ku mawulire ge twongera okuba nga tufuna, University of Medical Science and Technology munda mu ggwanga erya Sudan bakakasise ne baga nti ku kusinziira Khartoum Sudan nga bwefaanagana, beetaaga okwongera okulabika nti abaana bano emisomo gyabwe gyeyongereyo gigende mu maaso. Lwadde Sudan eri mu kutaaguuka, omusayi gwongera okulabika nti guyiika, abaana bano tebayinza kulabika nti emisomo gyabwe gikoma wano. Kati niwabaawo abakungu abakwatagana n'eggwanga erya Rwanda ng'abaana bayinza okusomera eyo ne bamaliriza emisomo gyabwe. Era ku mawulire ge twongera okuba nga tufuna ba graduates abawera ddala 160 bano babulako emyezi 8 bamalirizeyo emisomo gyabwe batikkirwe. Bali 160 kosi yaabwe eyobusawo basobole okulabika nti bakuguka mu ekyo. Kakati Rwanda egamba, University of Rwanda balekitala zibaga nti twaniriza enteekateeka eno, era enteekateeka zigenda tandika okuba nga zikolebwa. Bano bajja na kuyambako amalwaliro nti internship yaabwe bajja gikolera munda mu ggwanga lya Rwanda. Omu ku bayizi amanyiddwa nga Dina Abdurrahim Obaid agambye nti bwe kibanga kino bwe kino bwe kize twaniriza omukisa guno ogutuweereddwa gavumenti y'eggwanga erya Rwanda. Tuli basanyufu okuba nti Rwanda ekkiriza tusobole okulabika nga tujja tumalirize emisomo gyaffe wano. Professor Moumoun Mohammed Ali Humaida, Vice Chancellor owa ggwanga erya Sudan, avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti guno mukisa gw'amaanyi okulabika nti abaana baffe bagenda kumaliriza emisomo gyabwe. Tubadde tulina okutya nti abaana bayinza obutamaliriza misomo gyabwe gino, naye chansi bwe banga eweereddwa eggwanga erya Rwanda twaniriza omukisa guno. Era gavumenti y'eggwanga erya Rwanda yo neega nti ffe tetubalina ku buzibu mujje. Ku kusinziira ku mawulire ge tufuna, Didas Muganga Kayihura, Didas Muganga Kayihura
vice chancellor munda mu ggwanga erya Rwanda akakasiza kino bamuyita Didas Muganga Kayihura ngambo w'eggwanga erya Rwanda vice chancellor agambye nti twaniriza bannansi b'eggwanga erya Sudan okujja okusobola okulabika nti bagenda kusomera wano kinaava gye bali bwe banaamaliriza emisomo gyabwe either bayinza okudda munda mu ggwanga erya Sudan basobole okulabika nti bayambako abaana ababafunye obuvune mu lutalo luno nga bwe lugenda mu maaso oba abamu bayinza okusigala wano ne batandika okulabika nti batandika okufuna emirimu wano mu ggwanga erya Rwanda kinaava kuba okusalawo banaasigala wano fe oba banaasigala wano weewali mu ggwanga erya Sudan bo bakkiriza abaana obw'obuwala okulabika nti basoma tebiringa boolaba abatalabani mu ggwanga erya Afghanistan mutalabani yaweera omukyalo okuddamu okusoma abaana bali bagezako okulabika nti basoma omukisa tegubaweereddwa kati abawala abayiga ebyobusawo mu ggwanga erya Sudan bakkiriziddwa okulabika nti bajja basobole okumaliriza emisomo gyabwe munda mu ggwanga erya Rwanda ng'amawulire ago mukwano gwe genjagadde okulabika nti nkuwa okuviira ddala munda mu ggwanga erya Sudan ne munda mu ggwanga erya Rwanda ewa Paul Kagame kibuga Kigali okkiriza bukkiriza n'ekujjukiza banafu aba Uganda Herald Bureau kyekitongole ekya Uganda Herald Bureau kyekivunaanyizibwa n'okwekenneenya n'okukakasa omutindo gw'ebintu bye tukozesa oba biri halali mulimu ebyo